Chameleon is Uganda's #1, East Africa's number. I can't believe you're here. Come here, my brother. But let's welcome Dr. Chameleon to the worship house. Tusanyusa okulaba ssebo. Ensi yonna yeesunze okulabako mu kyaki. Yebeerayo mu kyaki. Kibaati Katonda njagala nnyo n'olwaliro era mu kyaki. Amiina. Kabeebazi. Buuza ku bantu dokita. Ensi yonna. Balamusa mwenna ensi yonna. Olunaku lwaleero lwa njawulo nnyo. Nseeko Pasita Bugembe, muganda wange emyaka emingi. Pasita wange gwe manyi nti ateeka nnyo mu ssaala ze. Era ndi musanyufu okuba nti mbeegasseko olwaleero mu kyaki yaffe eno. Mwenna abatulaba, abali e Uganda, abali e Bunaayira, mwenna batula kusaaza. Ndowooza gwe, Bebe Cool, Bobi Wine, Juliana, Kenzo, somo abasinze okutabula ensi eno. Nze nasooka okugitabula. Watandika ddi okuyimba? Natandika okuyimba mbadde muyimba emyaka gyonna, era ddanga ndi mwana muto, music mbadde mwagala. Naye ku professional level natandika okuyimba mu 1999. Katonda nanfujjako eddusu era naye nfuna akayimba ka Mama Mia. Awo bintu ne bikyuka tebyaddayo kubeera biri. I confess I'm your fan. Ensi yonna egimanyi wano. Kaakati lwaki gwe Chameleon? Erinnya balijja. Abantu batugamba mugenda mu nnyanja ne babawa amannya. Chameleon lyajjanga nickname. Nze ku myaka gyange gyonna ewaka we twabeeranga wamuzeeyi awo nali kikinga. Nzanya nnyo n'abantu awo wetibeti. Anyway, lunaku lumu nagenda ne toloka okuva ewaka. Natolokanga okuva ewaka ogenda okuyimba emaganja mu disco. Taata wange n'ambuulira emirundi mingi lumu n'ankwata nga mpita mu ddirisa. Eddirisa nalijjamu akatayimba bwendi nga mpitawo nga nkazaawo. Okola kalambo. Mu buliri. Nabikolanga. So, taata wange n'akoowa okumbuulirira kuba nali mwana muto was about 13-14. N'agamba mama wange nti waayi Joseph Yanemi mwana mubuulirira taata wange yali agenda actually taata wange yali agenda kunkuba essasi ngaloza ndi mubbi kuba yayina emmundu ya security. N'anyiiga nnyo n'agamba mama wange yogera n'omwana we Nzebennemye. Kati mama bwe yantuuza n'aŋŋamba nti Joseph life yetu ekipapira okuyimba si kubi naye okyali mwana muto. So olaba akasolo ke bayita kannawo oluvuga luka Chameleon katambula mpola naye nga katuuka gye kakola ki gye kaba kalaga. So naawe obulamu tobupapira. So waliwo muganda wange bali bayita Henry Kasozi akyaliwo bo ne bakitwanga ekyokunjerega ne bataka okumpita gwe Chameleon like that. So when I choose going professional music nenja okufula kiri kye bali batwanga ekyokunjerega kisobola okufuuka ekyekitabo. Erinnya bwe liva. Yes, please. Katonda omumanyi dokita? Katonda omumanyi bulungi. Pastor mumanyi. Kintu ki kye yali akukoledde ekyomwebaliza? Katonda kirasinga okukola ekyomwero. Akoze bingi naye kikyogamba kino namulaba. Nawano kakalina bwe nagwe Tanzania amagulu gamenyeka. Saalina ssuubi nti oolyawo ndiddamu n'entambula. Bakwano bange bangi nja ku example ya AK-47 yagwa mu kinaabiro n'afa. Abalaba baawe naye gaali bayagira Katonda. Era kyobulabu engenda okulinga tooza ngenda bwe bangamba nti ya mitwalo 2 ngula kubanga bambi Katonda yanjagala. Nsonyiwa sirabanga superstar wange ng'akaaba naye maziga gakwebaza Katonda. Wava kalina mega. Yali kalina yakusatu. Thank you. Yali kalina yakusatu. Naye era nga mumanyi sitaani alina effujjo. Era abantu mulimu abaayogera ebyabwe ne boogera naye nze ekitiibwa kya Mukama. Kati
kati weesimbyewo ngenda kutuulawo butuuzi kubanga nfuba nnyo obutaagala kozesa church naye nkwagala nnyo. I want to be able to support you in any way I can, and what I can is to tell people nti oli serious. Kuba abantu balowooza ekisooka olwana nnyo, bagamba olwana nnyo. Kituufu ekyo? Mukama wange abantu bakola buli lunaku, so waliwo emize egifa ne age. Kati ku myaka gino etwavaayo twali baana bato tuwakula. Nzijukira some years ago wanyumiza ekintu banga nti wayagala dda walina ekirooto ekyokufuuka meeya, naye ebiseera ebyo about 10 years back amawulire ne gafulumya nti ate Kamili yakubye omuntu ekisobo ekirooto nyo ne kifa about 10 years ago. Wakinyumiza teweerabira. Era ngamba abantu nti tewatandise jjo, so serious ayagala kubeera meeya w'e Kampala. Omanyi Katonda atwagala atuwadde exposure. Nze bwe nakola olibala mamiya balibadde kunyumiza abasinga balowooza nti ngenda kukoma koolwo, naye emyaka 2 later nkyali muyimbi wa lulambo wano mu ggwanga ne mu Africa ne mu nsi. So nina ettaffaali ddene lye nagatta ku Music Uganda nga nerekereza byali bingi. Music Uganda yali anyoomebwa era nga baga nti oyagala bayimbi abo badijje tebalina makulu. So nze kyannomanga nnyo ekyo kyekyaminyisa baasi nga bazisina 6 yange netula mu baasi kolida eyo gye nayimba. Yali baasi ya migugu bagiyita Mawingo nengende Nairobi. Bwe ngende Nairobi ekyantwalayo because wano tewaaliwo studios nyingiko ezaaliwo nga bayimbi abanene bazikozesa, naye ng'omusajja omutetenkanya alemera ku nsonga nalinnya baasi nengende Nairobi. Mungu nanyamba nekuba Mama Mia nefuna ku busente watu obwasookera ddala nakola studio yange. Ekyankosa studio eyo okulabika nti ngireete Uganda bayimbi bannanga abali tebalina mukisa ogwo nabakole ki bagufune. Era bwe nakomawo nali musajja yayagaliza bakwano bange bangi ba Radio ne Wizo, Bachaga, ba King Saha, ba Red Bantony, bangi abayimbi bentumbudde ne Melody atuddeawo naye product ya mukono gwange. So we natuula ne neetegereza abantu bajja kulowooza nti ne bwe tubuuka wale ku stage nti tetuli basajja bali serious. No, kuli kuba kuyimba na kuzanyiriza kusanyusa abantu. Kati essaawa etuuse tuweereza abantu mu bwongo obwo bwennyini. Sijja kulinnya abantu oba sijja kuba below the belt kuba tuli mu maaso ga church yaffe eno mu church yaffe gyatukuuma eddembe, naye nga abakulembeze bino twatuma kuba mmeeya tebalina kye batukoledde. Ate ng'abantu beetaaga bambi beetaaga okukima. Ebbula ly'emirimu mu ggwanga liri waggulu nnyo, obwavu bungi, abantu bakola tebafuna, ate nga solutions weziri. Olabye wali akantu wali n'ogamba lengera kano akantu kali ku church lwaki tebuli mu kibuga? Ekyo nekindaga nti olabika oli siriya. Yes, amazima nti ekibuga okirumirirwa. Numirwa ekibuga kyaffe ku lwansonga ebibuga ebirala biraba tujja kukakana nga nejjumba etulese. So tulina okusitukiramu, twagala solutions. Tuli mu church kubanga ate negowesimbyewo naye mukwano gwange tewali mutawaana, naye era nagamba mu luyimba lwange nti Mukama yeka yalondamu. So Mukama baba asazeewo. So oli serious weesimbyewo kwa mmere? Ndi serious neesimbye kuba Lomeo w'e Kampala mu mwaka 2021. Abantu bakulonda mbeegayiridde bannonde banneesi. Naye twali ffenna wa Museveni kana ate nkulaba oli wa twali ffenna. Guli gwali bulemu era ekyantuusaayo kuba nti ndi muyimbi w'amaanyi. Nze ndi saidi zonna. Olya mulene oluzze anti kati pasito manyi Museveni wange, Bobi wange. Kituufu omanyi lwaki bw'olina omulimu gwa Katonda gwe yakuwa ogw'okukulembera abantu tosobola kusosola abantu, naye kale tukirekawo. Omukyala aliwa? Omukyala yakutumidde bayirayo okuba namugambye nti tunasaba okujjanira twali nayo ejjukira bulungi nga kyaki yaffe bwe balikola kyaki bulungi nnyo. Mukyala akutumidde ali mu Amerika. Wagula enju mu Amerika ebya ddala? Nagigula muzeeyi, naye kati kakubuuza emyaka 2 gye nnyimbidde sigwanidde oba singa nagigula Juba.
Sema abejuba bakulaba bagenda empola. Abakwano bange bejuba balabusiza wonna. So, Doctor, olina abaana bameka? Alina abaana 6 Katonda beyamba okuva mu ntumbwe zange zino z'olabye tonotono. Ebintu bibiri tusome ekyandiikibwa tudduke. Ekisookera ddala, lumu nakulaba Farida Nakazi bwe yakukyaza ne bakubuuza ekigambo ekisembayo n'ogamba nti ogamba abantu totyanga kutandika kintu kyonna wandifunayo abakuwagira. Do you remember that? It was the best advice you've ever given musicians. So nsaba okikuoneko katono. Wali otegeeza? Kinalitegeeza nti n'omusajja omukulu gw'olaba yali abaddeko bbebi. Nze bwe naye ntandika okuyimba kwange, faano wange yasooka yali muganda wange yali asooka kitanda ekyali kinzirira. Saamanya nti bwe naayongeramu ku maanyi ndituuka n'okulwanirwa abantu nga balwana. Pastors ntambula negenda ekkonga abantu ne bakaaba, negenda egambya abantu ne bakaaba. So nayagala kusiga nsiko bavubuka bannange abali eyo abatalina ssuuli nti nange tondaba kwambala amasuuti gano weeti persistence kulemerako. Abantu bajja kunyooma ku lwa nsonga teri amanyi lugendo teri amanyi obaolaga, naye gwe okasoba nga wekkirizaamu n'okulembeza Katonda mu maaso go, everything is possible. Ntiranengamba ne bakyali bange awo ne baganza ondaba mmanyi okutulya ekisenge ne nga nze nsobola okutomera ekisenge ekyo n'ekiyitamu because nina okwekkiririzaamu okwenjawulo. So buli muntu ali eyo omuvubuka munnaye wandaba yonna gy'oli beera n'okwekkiririzaamu okwenjawulo oba oyagala kubeera ow'enjawulo. Olina ekigambo ky'ongambe nga wakatuuka awo nga naakakulaba bwe nti kugamba you are welcome to church n'ogaa nti naye pastor nze ongambye nti bw'ataba Katonda nze ani okubanga abantu bayinza okunjagala okutuukawo. Ongambye nga nti abantu bansonyiye nnyo nti abantu bansonyiwa ne bagamba Chameleone mumuleke obadde okulumiza nnyo Katonda. And I wanted you to repeat that in seconds. Okay. Bade kugamba kijjukira kigambe ddala ku mmotoka nti bade kugamba nti mulimu okuba nti Katonda ayagala abantu naye ate muli bafevalinga naga nti mwana wange ate ffenna atwagala kyenkanyi naye nze mundaba gye nderabye mu life yange Katonda yajala mu ngeri y'enjawulo. Nze muntu gw'owulira ne bagamba ebyo emirungi otandikidde Chameleone wuli bakoze bati munaga ne bannange omwana oyo ne basonyiwe ne tukola ki So ekyo Katonda. Ku example esembayo nalinako show e Lukaya olwatuka bweti diga omugenzi Dick promotion yakitegese naye olwatuka ti olwa sauti yange olwakugola bwe tuti amplifier nezifa abantu bagasooka Chameleone bali bangati nyimbe enti alimba bifudde abantu balemeza amatanga okukola efujjaawo bata kukola efujjo n'embuka emmotoka yange mpitemu nga tebanatabuka nnyo tutuuse ka petrol station tunywa amafuta omukyala n'agamba ne mulyanga ali bwe n'agamba ne banayeseka Katonda nnyamba n'atwala omwana oyo lumu n'enfuna ku tulo ne muzukulu diisa ne mugamba adamu ogambye otya n'agamba mwana gwe ogenda kunkuulamu omutima wagenda kwaluka kalina n'ensula nga ntudde mukazi tamanyi kati Katonda bwakwagaza omukyala agamba kati oze wano babalengera tutire mu kikaliro okuba gwe Chameleone ogenda kunkuulamu omutima. So omuntu atamanyi obwa nti ali eno ennumirwa bwatyo kati nsonyiwa okuzza eno eke bwe yafa baakugamba oyagala onnoonya abaamutta biki olugambo galungi nogaa toyagala ku lwaki? Kubanga nalaba nga wasonyiwa nnyo. I know maama wange yali afoloyenga nnyo ensonga ezo n'agenda bambi ku poliisi ng'agendayo najjala nga Joseph ansumbuwa bulengenda tebanyamba ne mutuuze ne muganda nga maama the end of the day eyakola ekyo yakikola tagenda kuddiza mwanawo tagenda tuddiza muganda waffe naye ogamba byogobera byonna tebijja tuyamba byonna bikwasa Katonda era nosonyiwa ekyo tukita sinzeze kamala ne famire yaffe ekyo tukyesonyiwa. Lwe wasemba okujja wano watugamba nti nzizenga Chameleone naye wano mu church ntuddenga Joseph Mayanja kitegeeza kitegeeza nti bw'oba mu maaso ga Katonda ebitiibwa bye biteeka ebbali. Ondabye bulungi etuzzaawo mbadde naggala endi zange
niso kuingia mu church Katonda mwambali ajagala bingi. Yeah, wetyo bwe. Oli ofukamiddeko n'osaba? Siba ofukamira n'ensaba kituufu. Tosabira? Sisabira. Sikikola. Mbikubuuza ku abantu bye balowooza. No problem. Balowooza nti okuwangula obeera okozesa malogologo. Kati muntu munno kati nga mwekyo kulayako pasita. Ogenda omusawo n'agamba agenda kugaggawaza nga piye kenyini avuga boodo baggaali. N'ogenda omusawo n'agamba nti ngenda kuwa ebyobugagga ng'ate alina mutabani gwatuma ebiddagala emmanju ennyumba asooka we mutabani we katandawo kati ezaawe sikizanya mu nkola. Amina. Kati eddoboozi lyo lyakyuka lityofaanana lityo ng'oyimba. Bwetyo wenyimba. You have a very unique voice. Thank you so much. Akayimba akagamba baaliwa nkayimba ne mukyaki wano. I know. Baakusanga oteredde. Bakusaza okoledde. Bakusaza onyiridde. Bakusaza oteredde. Kuba akoko si kasitaani, ako kebaza. Amen. Kala jabula, chameleon bow sabula, because we come so far away. Oh gosh, yeah. They don't know about the foundation. Yeah, the foundation. Tivani home intimidation. Intimidation. Bakusazo kulite. Bakusazo tirite. Bakusazo nyirite. Aliwa, panokulira. Panogo kuba plani. Plani, abanyome baleta mizani yo. Ukamo yendongabo, enaba moto yo yakonawo, nalubira mu bamunatekamo, totya yalabuza sekamo. So okumaawo tuli mu kyaki. Kakati waliwo kano Zambe. Olingo ya Zambe. Ako ka Yesu ko. Nako. Kona mutulire. Ya Zambe, oleki bodele, wana chile ndiso Yesu mubikisi. Olingo wa Zambe, oleki bodele, wana chile ndiso Yesu mubikisi. Zalila kabuzi, okoyo. Tusomere ekyandikibwa basawo ne banyama tukubeereko Dr. Kamili Luka 18 olunyiriri lwa 43. Now, a woman having a flow of blood for 12 years, who had spent all her life on physicians and could not be healed by any. She came from behind and touched Jesus' garment. Immediately after, her flow stopped. And Jesus said, "Who touched me?" Peter and those with him said, "Master, the multitude throng and press you, and you say, 'Who touched me?'" Omukyala yaratuluka omusaayi emyaka 12 ng'amaze obudde bwe atambula mu basawo bamujjanjabe. Bwe yalaba Jesus n'asembera n'akwata ku lugoye lwe. Bwe yakwata ku lugoye lwa Jesus yasireekanga n'abuuza, "Ani ankutteko?" Wabula omukyala olwakwata ku Jesus omusaayi ogwali gutulukuka gwali gumonyamuza emyaka 12 gwawonerawo. So Peter n'agamba Jesus nti, "Owaaye, gw'amaanyi g'olina ag'ensusso okyabuuza ani akutte ku lugoye lwange?" So bakwano bange, ekyo kitegeeza nti obulamu bwo ng'olemereddwa weekwatira Katonda olwa nsonga. Anti n'abantu abamu bw'asomera ddayo n'anoonya ssente. Kati ze nasooka nekifuula bwe nesoka kunoonya ssente ate nezensonga. Anyway, ndi ku University ya Cavendish University nsoma international relations and diplomacy. Omanyi okusaba? Osobola okusabirayo abantu essaawa? Yes, please. Tusabe dakika 2. Tuwomuke tusabe.
ayi Mukama Katonda w'obuyinza tuzze mu maaso ga Katonda ku lwaleero okugulumiza n'okutenda erinnya lyo n'ekitiibwa kyo. Ayi Mukama nsobola okusabira abakosefu, nsabira eggwanga lyaffe, nsabira bakwano bange, nsabira abato n'abakadde n'abakulu, nsabira n'abali mu bulumi abali ku bitanda, nsabira bayimbi bannange, nsabira famire yange ne famire zaffe ffenna ffenna abali wano essaawa zino abatula ku TV. Mukama twongere amaanyi, twongere obuvumu, twongere okutegeera erinnya lyo. Mukama twongere amagezi, nsaba okutama ya Yesu Kristo waffe. Amina. Doctor, I love you, I honor you, I respect you. I'm a fan and I'm your brother. Thank you so much. And I wish you good luck on your mayor dream. Thank you so much. Kakati bwemba maze tugenda kudda tuyimbemu ennyimba za gospel nga tumusinza. Ati era kati ate oyogera ebbali yawe kusaba. Olwansonga pastor nange nkwagala nnyo mukwano gwange. So much. Nkwagala nnyo mukwano we. Mbeera yo nange nekulingiriza nekunoonyereza. Nja kusaba nga ne kamera z'ensi yonna zitulaba nti empaayo omukisa gumu tuyimbeyo olimba lumu olusinza Katonda. Ani ayitosabani? Nze nsabye. So munzikiriza. Amen. So webale kunkini. Ebintu bibiri byenjagala ojjukire. Sigenda kwerabira nasooka okusisinkana. Nabonaabona okusaba ekifaananyi. Nabuuza batandika batya. Naye Katonda awulira essaala. Ngenda okulaba Kamili agamba pastor batukubye ekifaananyi wano. Nange nenvima nga ya batukubye. Ekyo kyambaako ne nasinkana Museveni nga nnoonya bwe musaba ekifaananyi. Ekyo sigenda kyerabira. I love you. Nkwagala nnyo era okujjako kinene. Thank you Manager Roger. Thank you Big Eye. Thank you Kamili's manager okunnyambako Kamili najja. Ebigambo by'oyogedde ensi n'ensi teri byerabira. Webale nnyo ddala. Nsaba male then tusinzeeyo eddakiika nga 10. Kyosaba kyonna. Kansabe tukubire Katonda engalo ez'amaanyi. Ekyandiikibwa Kamili kyasomye, Dr. Kamili kyasomye, sorry sir. Mbuza eddakiika ntono munansonyiwa obudde mbusize naye mbusize bulungi. Omwana omu yajja gye ndi yansanga ku Serena. N'aŋŋamba nti pastor ngenda kusaba abatambula mwenna mutuuleko. N'aŋŋamba pastor nsabayo eddakiika emu. I asked for a minute. N'enziruka nnyo I ran so ne fast mugamba papa. and told her that I was rushing. N'aŋŋamba eddakiika eki. But they asked for just a minute. Kati olw'otandisa enjiri bw'eva ku NBS ngenda wali ku Pastor Wilson Bugembe Facebook ne YouTube gye nja okumalira. That they told me. Namaliza mu eddakiika 3. I ended up giving them 30 minutes. Yagamba pastor, Told me, Pastor, best friend wange my best friend yafiiriddwa boyfriend we. lost her boyfriend. Boyfriend baamukubye amasasi The boyfriend was shot dead ne bamuziika. and we buried him. Naye boyfriend we akyajja ne basisinkana ne banyumya. But the ghost of the boyfriend still comes to her and they meet and converse. Dr. Kamili njogera Katonda nda. Honestly speaking before the Lord, Ne baleeta omuwala. they brought the girl to N'agamba me. ye twamuziika She said, yes, we buried the boyfriend, naye nze akyajja. but my boyfriend still comes to me. Ajja n'azuukusa ekiro. Comes and wakes me up at night. Ajja nga ndya lanki. He comes when we are having lunch. Abalala tebamulaba nze mulaba. Others don't see him, but I get to see him. Ne mugamba tukusabire agende. And I told her, let us pray with you when he leaves. Togoba boyfriend I wange. said, no, please don't chase away my boyfriend. Ng'omufu gwe baaziika The dead that they had buried akyajja ne banyumiza. still appears to her and they even hold the jars. Kati ekintu bwe kityo Now to that kind of thing, ddwaliro ki erikiwonya? which kind of hospital will be able to heal it? Ekintu bwe kityo That kind of thing. there is no gun that can shoot Satan. Teri mundu asobola kuba sitaani sasi. Ekyandiikibwa dokita kyasomye. The scripture that Doctor read for us. Omukyala ono yalwala emyaka 12. This lady felt sick for 12 years. Bayibuli egamba The Bible says nti sente ze zonna all her money ne ziggwera mu basawo was wasted amongst physicians. naye era teyawona. But she wasn't till at the end of it all. N'ayogera bw'ati. And this is what she said. N'agamba bwe Yesu anaayitawo As Jesus is passing by, ne bwe siimulabe
Even if I don't get to see him, kuba mmanyi ali busy. because I know how busy he is. Nenkwata bukwasi ku lugoye And lwe I just get to touch the hem of his nja garment, kuwona. I will be healed. Ebyalema abasawo, What the physicians fail to do, ebyalema abalogo, what the witch doctors fail to do, Katonda abisobola. Jesus is able to do them. Some things are just spiritual. Ebintu ebimu bibeera bya mwoyo. Omwana omuwala yajja There is a certain girl who came by ganjirira, looking so good, ate bw'oba okyanoonya otula n'ogamba wow. and as you're still single, you still rock around. Yapaakinga akamotoka wali kaali ka bbulu lwafo, She parked a RAV4 in the parking lot. n'ayingira ne mugamba hayi n'atanyeganze pasita wawano. I told her hi, and she didn't reply as a pastor of this Bwe church. yayingira munda, When she entered church, ne nnyingira munda nga simulaba, I entered around to look for her and I couldn't find her. ngenda owulira akabizi akakaabira mu butebe, nengamba ate obubizi bwayingidde eddibu. Then I had a pig grunting from under Kumbe the seat. omuwala Yet the girl yakaaba. was the one crying and sobbing. Bwe namulinda n'avaayo, I waited for her to get done and come out. n'akuba empapula mu maaso, She gave me peppers n'agamba and she told me baakamukebera wali mu Mulago she hospital, had just been tested at Mulago Hospital, Namungona hospital, from Namumwana ne Hospital, bamugamba alina siriimu. and they told her she was HIV positive. N'agamba pasita, And she said, Pastor, ngenda kutta bba wange ekiro kyali, I'm going to kill my husband this night. yanzija mu ssomero, He got me out of school. simanyi musajja mulala, I didn't know any other man. namusanze jjo n'empeke, I found him yesterday with bulijjo ali ku tablets. ddagala. He's been taking medicine all Naye along. nfunye akaso. But I have a knife with me. Ekinkyamizza wano, The reason as to why I decided to badde come, nnoonya wenkaabira, I've been looking for a place where to cry from. ate na kwenenyeza Katonda mu advance. And to also apologize before the Lord in advance. Tikyengenda okukola ekiro kya leero. And what I was about to do that very night. Ne mugamba w'okaabidde watuufu. And I said, you have cried from the right Katonda place. It is God akola who can do ebyalema what the abasawo. doctors fail to do. Yimirira wano I stand nga here Katonda ndaba. before the living God. Siriimu awona, AIDS can heal. kansa awona, Cancer can heal. obwavu buwona. Poverty does heal. Mukama yeebazibwe, nsaba muwanike emikono. Buli saaviisi agibaddeko abantu baligamba nti Dr. Chameleon saaviisi gye yalimu, Katonda omwesigwa yakola ebyali byagaana mu kika kyaffe. Buli abadde ku TV eno, buli ali ku TV eno, gamba amiina ssatu, Amen. ey'okubiri, Amen. ey'okusatu. Amen. Ndabye Katonda I have seen God ng'akola ebyalema abasawo. doing what the physicians failed to do. Nnaku lumu naloota ekirooto, One day I had a dream omuntu omu ampadde miliyoni 5 when somebody had given me 50 million shillings n'aŋŋamba mu kirooto, and told me in the dream 10 lya Mukama. 10 million shillings is for God. 10 ana oganziriza 10 lya Mukama. 40 you will pay back, 10 is for Twali God. tugula wano, We were buying up this land. omukyala yantimajo, And that lady Aunt ne Majo, musanga ku makya I phoned her the next morning nga nkoze buli ekisoboka dokita, after doing everything possible. ng'omukazi ono emyaka 12 buli kimu kikkaanye. Just like this woman after 12 years everything had failed. Nanoonya sente nze, I looked for money sente zambula. and I failed to get it. Timothy omukyala ne musanga ku makya, But I found the lady in the morning n'aŋŋamba bw'ati, and this is what she told ne me. muga namulose, I told her I had a dream about you. n'agamba okakasa, And she said, are you sure? ng'ompadde miliyoni 5 When you had given me 15 million, I said, galina ettaka abayindi balitwala. when the Indians were buying off this land and taking it for themselves. Muwala we n'agamba, And the daughter said, Mukama yamubulidde sente ezo. did the Lord tell him that money? Wamma ono yatunze ettaka jjo. This one sold off land yesterday, the daughter said. Omukyala n'aŋŋamba enkya, And the lady told me tomorrow morning. jangu ku Akashiya ku DFCU, bwe ziwera nnya nga tondabye manya Mukama yagaanye, bwe ziwera nnya ng'ondabye manya yakkiriza, siiza atakwata budde, nakeera 12 nga ndi wali. Bannange omukyala yajja, The lady indeed came n'aggyayo miliyoni aga, and withdrew 50 million shillings n'agamba 10 lya Mukama, and told me 10 is for ana God. The muliganziriza. 40 will pay back. Nsabira buli muntu I pray for every kind of person ng'ofaanana omukyala dokita bw'asomye, who is like the lady that okoze buli ekisoboka okufumbirwa, You've done everything possible to get married. ogenze mu basawo You bonna, have gone to every kind of doctor. okoze buli ekikusoboka okugaggawala. Done everything to get rich. Mu linnya lya Yesu buli wejjogera kikubeereko. Buli sitaani akulemesezza okuwangula ono saavisi kamiri gy'abaddemu, sitaani ave mu kkubo lya buli andabye olwaleero. Amen. Katonda asobola okukuyamba The Lord can help nga you sitaani takuyambyeko. when the devil has not helped you at all. Katonda asobola okukuyamba The Lord can indeed nga sitaani help you takuyambyeko. without the devil doing anything. Bayibuli egamba, The Bible says omanyi mulina okwawula ebintu bibiri, mulina okwawula ebigezo you've
You've got to separate and differentiate between a There is a difference between a curse and a test. waliwo enjawulo wakati w'okugezesebwa n'ekikolibwa. Ebigezo Dr. Kamili by'oyisemu yabikaabiza mu nnyumba ya Katonda. The test that you have been through, Dr. Camilo, and the ones that have made you cry. Waliwo ensonga lwaki tokaabidde mu bbaala, tokaabidde mu kisenge kyo, naye mu nnyumba kuba kati olinganga zze wa Katonda wo. N'omponya n'ekyo, n'omponya n'ekyo, n'omponya n'ekyo ge maziga si ga nnaku, gakwebaza buli andaba. Olunaku lulikya naawe n'ogakaaba. Noga Mukama wampisaawo. Kino nkyogeranga si kirumamu, ogenda kuyitawo mu linnya lya Katonda omulamu. I even feel so humbled. Who am I to preach in a chameleon? When Camilo is seated over there. Katonda ajja abantu mu nnaku The Lord takes people out of nga sorrow sitaani talina kyakoze. without the devil doing anything about Kati it. waliwo abantu Now there are certain people. nga ky'oyitamu si bigezo, What you're going through is not tests. nga sitaani yayimirira mu kkubo lyo. It is the devil who hinders and blocks your way. Buli bw'ogamba nja kuzimba sitaani awakana, buli bw'ogamba nja kusoma Bayibuli egamba Bible says. mu 1 Thessalonians 2:18 nagezaako nnyo okujja gye muli, I tried so much to come to you, sitaani n'anziyiza. but the devil hindered me. Waliwo abantu There are certain people. nga buli bw'ogamba emiliyoni toligikwata, sitaani akuziyiza. Naye bannange nnyimirira n'okukusabira, wanike emikono. Waliyo abamu olina kubeera bweru, ate wuno yagula ennyumba mu Amerika. Kati kitegeeza ekiri wano mafuta gakulagulana. Buli ayimiridde mu kkubo liyo, buli musimu oguyimiridde mu kkubo lyo, bannange tulina obuyinza ku sitaani. Abantu abamu bafa sitaani. Some people die of the devil of Satan. Ofuutya emizibu bamuloze n'afa. You have been Oguna omulembe gwa Yesu. and you died. How can you die like that in this year of Jesus? Twaliyo ne bandaga nti Levulandi bamuloze n'afa. Olwo otya Levulandi abantu temutya Mukama. How can you bewitch a reverend priest? Katonda The Lord. buli andaba gw'olina kuba w'amaanyi, If you are watching me and you're supposed to naye be nga a buli great bw'ovaayo pastor, sitaani ayimirira mu kkubo the lyo. devil hinders you every time you try to Oyo come. eyanviira n'empitawo naawe akufiire. You leave your way in the mighty name of Jesus. Anange nze ndi munafu dokita, I am so weak, doctor. simanyi kuloga, I don't know how to bewitch. simanyi kulimba, I don't know how to lie. simanyi I kuwaayiriza. don't know how to accuse Nsabira falsely. abantu abanafu. I pray for the weak people. Tomanyi kubba, You don't know how to steal. waliwo n'abantu beesimbyewo tomanyi kubba. Some of you don't even know how to Muwanike steal. emikono. Raise up your hand. Katonda omwesigwa. Faithful Buli God. muntu nvudde ku NBS naye sigadde ku Pastor Wilson Bugembe page. Buli muntu andaba nga tomanyi kuluga, tomanyi kulimba, tomanyi kulwana, tomanyi kubba. Kati gwe Katonda gw'olina okwesibako. Dokita kyagambye ky'ogw'olina okwesibako. Buli abadde mu service Dr. Kamiliyoni gy'abaddemu olwagule, osumululwe, otereere, olijjukira Kamiliyo yaliwo bansabira n'emponna. Katonda awenya ebyalema abasawo. Amen. Amen. Bameka bakkiriza nti waliwo abantu abawangudde nga tebaaloga. How many people believe that there are those who have won without even bewitching? Katonda akugatte mwawe. May the Lord add you onto that list. Bayibuli egamba nga natumala mu James 4:7. Yakobo Nyamusa. Bayibuli egamba, The Bible says. give it to me. No, that's Satan hindering people. Submit yourselves then Kale mweweeyo bwe mutyo to God. eri Mukama. Resist the devil Muziyize Sitaani and he will flee. naye anaafuumuuka n'adduka okuva we muli. Kitegeeza sitaani akutya Which means the devil is afraid of you bw'obanga olina Katonda. if you have the Lord with you. Lunaku lumu nali ntambula bwayise One time as I was passing through Bwaise, omusajja nendaba ente, omanye bwayise awo wabeera akatoga. normally there is a lot of chaos at Bwaise. Ente tutambulira wamu n'ente. We are walking together with the cows. Nalaba ente I saw a cow etambula yokka. that was walking by itself. Oguvubuka ne gujja oba gwali gutaddemu. And a young man came from somewhere, I Wajja gujogenga ne gukuba ente ekikondi. jogging, and he boxed the cow. Firimu, ndowooza biraba firimu. Probably they watch a lot of movies. Mu butuufu nze ndi mulimi nunda. I am a farmer and I tend cattle, Ente ziri almost zitufaanana. and cows are almost like us. Era bw'otabeera so careful oyinza n'obutagirya, they are very
They are very a little, they have nzitegeera. They really understand what is So going on. nalaba ente eri nga mu butuufu erumiddwa. I looked at the cow and it was indeed going through pain. Oguvuka ne gwetooloola. And the guy went around. Omanyi teri kibi nga kulaba firimu n'ovaayo ng'owulira gwe Jackie Chan ate nga tolina bw'okuba. There's nothing as watching a movie and then you come out feeling like a star yet you don't have people to beat. Ne gudda ne gugiyitako ne gugikuba tteke. Came back and kicked it. Ne gutooloola. Tuli mu jjaamu. He went around, was still in jump. Ne gudda ogwokusatu. He came back the third time. Ogwokusatu omulaalo w'ente yali azze. That time the shepherd had come. N'agamba And he said, gikwateko. touch it. Oyo n'amugamba onkole ki? And he said, what are you going to do to me? Firimu ziri e Bwayiisa. So many movies are there twice. N'amugamba bakuwaana gikwateko. And he said, do whatever you can. N'agikuba ekikondo. And the guy went ahead and boxed it. Omulaalo And the shepherd boy yaggyayo omukka. got a stick, Yakuba omuvubuka. beat the guy. Ate n'abaliwo baali bamukooyedde okkuba ente bonna ne beegattako ne bakuba omuvubuka. So the crowd that was by that was tired of him also joined Naye and nga beat him. mukulu nte gwe balwanira ye akola ki? But it was the cow doing that they were fighting for. Atunula butunuzi. Just looking at them. Kubanga Dawudi yagamba Mukama ye musumba wange. Just like David said, the Lord is my shepherd. Kasita obeera mu Katonda. When you are under the Lord, Ogenda kuyimira buyimiriza olabe ng'abalabe bo you're basalawo. going to stand still and see your enemies falling one by one. Ndabye Katonda nga babeka ng'olabye nawe lwaki neeyogerako. God has fought for you some battles. So that now I enter the Come on, second people, give Jesus praise. Banegamba Dr. oyo, I have seen people come, Ndabye abantu abamu. seen people go. Nindaba abantu nga bagenda Nga sirina gwe ndoze, without bewitching anyone, nga sirina gwe nnwanyisiza. without fighting against anyone, Wabula okuyimirira obuyimirizi ng'ente, but just standing still like a cow. omulaalo n'alwana. And the shepherd fights. Dawudi kyava agamba mu Zabbuli 23, No wonder David says in Psalm The Lord 23, is my shepherd, Mukama ye musumba wange, I shall not want. seetaagenga. Even though I walk through the valley of the shadow of death, Newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu I ky'ekisinzizo will fear eky'oludde, no evil. siitye kabi konna, For the Lord is with me. kubanga Mukama oli nange. Bayibuli egamba etya? What does the Bible say? The righteous Omutuukirivu shall not fear bad news, taatyenga mawulire mabi, for their heart trusts in the Lord, kubanga omutima gwe gwesize Katonda and they are steadfast. era anyweredde ku ye. Era Bayibuli egamba neesiga Mukama, I will trust the Lord. abaana b'abantu banaakola ki? What will the sons of men do to me? Kiddamu nga si kirumamu. I say that boldly. Katonda asobola okukuyamba The Lord can help you sente zo we zitatuuka. where your money cannot get. Waliwo omukyala ndoza gwe nasemba naye, There is a lady that I will finalize with. mukyala mwogerako nnyo oyo nnyo. Normally talk about our Lord. Omanyi bino dokita bye twesaawo mutusabira abantu. These things we say Togambanga nti obuusa ennyonyi nga tomanyi gibuusa kuba bajja gireeta. never call yourself a pilot if you don't know how to do it, because they will bring it before you to do it. Bino bye twesaawo tusabira abantu bajja kuleetera omuntu, They will bring for you a case. bandeetera omuntu, They brought for me somebody. bampitira omuntu, I was called to go to and pray for someone. ng'abasawo bakebedde buli kintu kigaanye kyokka afa. The doctors had tested everything and they found all negative, yet the person was about to die. Buli muntu ng'abasawo bagamba ekikuluma tebakiraba, nze nkimanyi sitaani yakuluma. It is the devil that you're suffering from if the doctors have failed what you're suffering from to get what you're suffering from. Sitaani atta abantu. The devil kills people. Bwe twatuuka wali When we got there, nga bakumye olumbe, they had already made the vigil. kyokka omuntu tannafa. Yet the person was still alive. Waliwo abakyala bano abatuulawo ku muntu anatera okufa, n'otafa baba na disappointed. Those people who sit by the dead body when you go, if they don't die, they'll be disappointed. They have buried a lot. Si buli alwala nti afa, Not every person who falls sick that they will end up si dead. buli ayavuwala nti talikakka. Not every person who is poor will end up not getting rich. Njagala nnyo ekigambo Kamere kye yayimba. I like that what the phrase that Chameleon sang about. Nzijjukira 99 waliwo omudongo eyaŋŋamba sirina kyendiba. In 1999, I remember somebody who told me that I would never amount to anything. Buli muntu ng'olina omuntu yakugamba ekigambo tolina ky'oliba jjukira olwo. Remember, Chameleon, if he told you that you never amount to anything,
lwaki sikibasabira 1 2 3 buli muntu aliko ekikolimo ekipali ekifini ebisiraani emisambwa amalogo amasavu eyo famire muziika buli mwaka toterera abakwana bonna bafumbo waliwo ebitumu nga sinaawo spiritual ng'omwenge waliwo omusajja yagamba nti omwenge yaga pasita nnyo omwenge naye ono ennyo gyagunywamu nga n'omutamiivu yeeraliikiridde mutamiivu munne okufa kubawo naye waliwo okufa okususe nga buli mwaka muziika omuntu mu nnyumba yammwe okuva olwaleero temuddamu kuziika muntu mu nnyumba eyo temuddamu kulaba sitaani nangirira embage wabadde luno olimba lwe bayita pate after pate lwa mwoyo. This song Party After Party is spiritual. Dokita lwa mwoyo nnyo. It is very spiritual. Ekirungi ebitundu biri mu luzungu sibiwulira webanga byose nsibiwulira naye part after part nze nabeerako mu bulamu nga babuyita funeral after funeral, bed after bed. Katonda asobola okukyusa ebiro. Nsaba saavisi eno Katonda akyuse otandika obulamu nga bwa pate after pate, bujulizi after bujulizi. Tebutandika nca, tebutandika luli, butandike mweno saavisi n'otakyala. Bannange Bayibuli egamba mu Yobu 22:28 oliyogera ekigambo ne kiba. Buli muntu andaba mu nsi yonna, may the Lord bless you, may the Lord fight for you. Ery'eddobbo likuveeko. So have a few. So mukyalo ono, so this lady, tuyingira mu nnyumba, we entered the house. Tumubuuza otuwulira n'asitula ebisige. We asked her if she could hear us and she just lifted her eyebrows. Naye nga batuyise batwesiga bitya? But those ones that had invited us were really trusting us. Oyo asaba yeebase lwaki togenda eka neyo taata tuulaga ali mukyala bazze kulaba kamiiri teri yazze kusaba tugenda okutuuka wali. By the time we got there, ne tubabuuzaako tusse. we asked them, is she dead yet? Ne bagamba anaatera. And they said she's about to die. Olaba azuukiza bafu. If he raises the dead, ate twafiire mulamu. then how about you who dies back in Obulamu bugende mu ddwaliro ensambya okuva ku TV eno ennakasero bagambye ab'ennakasero mwenna tusaba adi yagambye mulago buli muntu agenda okufa nangirira obulamu oddewo obeereko omusimbe olijjira Yesu. So negamba omukyala, I told the lady, tuzze kuzuukiza. we are here to resurrect you. Temuzanyisanga nnyimba. Don't joke around with songs. Kamiro yagamba nti ensonga lwaki tawemula yazaala. Camilo told me he's no longer vulgar because he has children. Yagamba nti ojja kukuba oluyimba omwana alulabe ku TV agambe taata wali oyimba kyekyenyi. Nengamba abaaliwo. And I told the people that were there Mufulume mu katono. to first get out for a while. Nengamba onowokalaako. And I told the MC, tusaba yennakiika ffeka nga tulinganga abalina kye tugenda okukola ennyo. we looked like as if we were about to do something so big. Wali okimanyi nti n'abasawo bakimanyi nti waliwo level w'otuuka nga bo balemeddwa. Do you know that even the doctors know that they get to a certain level and they have failed? Nga it is now spiritual a matter. Nefuuse ensonga ya mwoyo. Omusawo akuba omuntu akamulamuga nti mba mmwe. The doctor can tell somebody, if I were you, Bakiyita kwetambuliramu n'agyetambulidde. I would walk around and find certain solutions. Omanyi nti n'abasawo batukkiriza mu malwaliro bapasita batukkiriza okugendayo. Do you know that the doctors accept and permit pastors to go to hospitals to Kubanga pray? bakimanyi nti bwe ngenda mu ddwaliro Because they know that if I go to the hospital, nange ninga musawo. I'm also like a doctor. Tusobola okusaba ebiremye empiso, ebiremye abalogo, Katonda n'abikola. We can pray and things work out. So, ono oli ow'okumuzindalo n'agamba And the MC said, oba yali mulogolo bannange basenga abali mu ddiiro mufulumeeko abasumba balina emikolo gye baagala okukola ku mulwadde emikolo ne bafuluma naye bafuluma n'obugambo they stepped out while murmuring.
bwe baafuluma ne tukyusa ennyimba. When they stepped out, we changed the songs. Ennyimba z'okuziika tebazikuba ku ppate. You cannot play the songs at the burial. The same songs will be played at the Ne party. tutandika ezaffe ez'abalokole bano abalamu. We started singing our crazy born again song. Yesu olina amanyi. Haleluya. Twasanga bali bakuba kafeero. Walumbeza yatukola bw'ati. Olulimba luwanvu oluyinza okugwa ng'ofuna. Abasajja b'otugumbula otyo. Wowe gy'afudde anaatera. Ne tusaba DJ n'ajjakoko. We asked the DJ to stop playing. Ne tutandika yansumulula nze. Kulujege tugenda okulaba ng'omukazi atandise okuddamu obulamu. We noticed that she was gaining Twavaayo life. tawonye. We left when she wasn't yet totally Naye healed. namusanga wano ne miliyoni 5. But I found her here with 5 million. Naga pasita nawona. I said, Pastor, I got you. N'addayo okusuula. I went back to trade. Era nagamba bwe ndi wonna. And I said that when I get healed, Nja kuwa pasita miliyoni I 5. will give Pastor 5 million shillings. N'azimpa. And she indeed gave me Ekikulu the money. kikisisa ekya ssente. The one most Ekikulu important is the money. Katonda yakola byalema abasawo. The Lord worked upon the issue that the doctors had failed to Kale work upon. Dr. Kamiliza Nikon nsaba saavisi gy'abaddemu ekole ekintu eki. Buli sitaani akulemesezza okugenda mu Amerika, akulemesezza okufumbirwa, akulemesezza okuzimba. If it is not a test, nga it is now a demon, may the Lord take it away, take it away, take it away in Jesus' name. Finally, omwana yajja wano. I felt led to give these testimonies. Bamurepinga. There's a girl who came here after being raped. Kyokka nga munne ye yakimupangira. And it was the comrades that had come up with the idea of her getting raped. Bagenda okwekebeza siriimu player. By the time she went to test for AIDS, Omwana alina siriimu. she was HIV positive. Munne n'amugamba And the friend told her, toggwa. Nti toggwa. Toggwa. Okuvunga kuganye toggwa. So no, omwana oyo yawandiika bano abawandiika amabaluwa ku marediyo ne bamundeetera wano. she's one of the girls who wrote who Ne writes tumutuuma letters. erinnya Kyamagero. And we gave her another name, Miracle. Dokita nyimira maaso go siiza kuli. Honestly, before you, Omwana yawona. she got healed. So guno omulembe gwe tulimu. This generation in which we are living on, Katonda akyawonya the Lord still heals endwadde. diseases. Kati njagala kusabira abantu basatu. I want to pray for 3 kinds of people. Banna. 4 types. Nga njogera mugezi kigambo asooka First category, okuziika okutaggwa. endless barriers. Bw'obanga wammwe muziikaziika kikoma leero saavisi dokita gy'abadde. It is ending today that the services have hosted Dr. Kati Kati. mwe mwanika emikono nga muziikaziika. Endless barriers. Ayi Katonda yatonda eggulu n'ensi. The Lord, Buli muntu aziikaziika. Nga omwaka tegugwako nga taziisa either a friend, a brother or something. Spirit of death, I command you by faith. Oli omukyala yagamba, if I touch the hem of his garment, I shall be made well. So by faith, I pray, buli muntu ng'ennyumba yammwe ebeeramu okuziika. Waliwo ekyalo ekimu muziikaziika. I pray that spirit of death, you have become a murderer, you are doing massacres, buli lunaku buli kubijja kubeerako entaana empya buli mwaka. I rebuke that devil in the name of Jesus. Bayibuli egambye bawadde obuyinza okulinnya ku sitaani n'atabakolako kabi konna. Katonda akola ebyalema abasawo. Kale wabadde olumbe nsimbyewo embaga, obujulizi, birthday, party, ebiteetaaga n'emikolo egiteetaagisa. From this day forward, shout amen. amen. Number 2, nsabira abantu. I pray for people. Nze dokita nakizudde nga n'ebyokwasa kwange nabyo byafuuse spiritual matter. I discovered that marrying also became a spiritual matter. Abantu balowooza mu ndyo saagala kuwasa nfuba naye bifa. I am really trying to marry, but things don't work out. Yakunyumiza kamini yakunyumiza kiramu bizibu. Waliyo abantu kati ensabira ba relationship ng'amazima genyini ogezezzaako naye banaye sitaani ayinza okwezinga mu relationship, ayinza okwezinga mu family. Bannange wano nyimiridde ku lwa buyinza bwa Katonda bugembe y'ani atayinza okugoba ani yali agobyeko ensiri n'emunyoma.
Who has ever tried to chase away a mosquito and it refused to Yenga go? gwe chameleon superstar. As the superstar, N'ogamba akasiri go. you chase away the mosquito, Ne kakola kati zuu it ne goes kati. around and it comes back to where you are. Ani ategedde kye ngamba? No, sorry. N'ogamba enswera Try to talk to the fly. eyinza n'okunyoma ne degrees. Can despise you with your Naye passion. Bugembe mandaazi But Bugembe and nsabidde abalina ebizibu ne gigenda ng'enswera egaana. you put out the Kati mu linnya lya Yesu. in the name of Jesus. Buli muntu nga famire yo erimu entale eziteetaagisa muwanike emikono nyimirano ku lw'obuyinza bwa Katonda n'enzita buli misota egyagala obbaawula egibayombyayomya muyombera n'ebitalina nsonga. It has become spiritual a matter. Nsabira omuntu abagwana bafumbo bokka. Oh God, in the name of Jesus, I pray for relationships. Buli muzimu buli sitaani akuganya fumbirwa akuganya oterera nsabira amaka agatazaala. Receive a baby by this time next year. Wabeerewo abaana mu nnyumba eyo. Mpira Katonda engalo kiwedde. Omukyala ali wano memba waffe yamala emyaka 10 nga tazaala. Bwe yazaala banna. She spent 10 years without conceiving. When she conceived, she gave back to Paul. Yagamba pastor nagaana ogenda mu ssabu. He said, Pastor, I refuse to go to a shrine. Omu n'afa nga bamuzaala abasatu kati bakuze. One died at birth, the 3 still live on even up to now. Ekisembayo Lastly, nsabira omuntu nga toli lucky. I pray for someone who is not lucky. Kuba dokita nze mbadde lucky. Nze ani ti otudde wano mbuulira. I have been so Talk lucky. about luck. Newe mutakuba engalo. I am one of the luckiest people in Uganda. Nze omu ku bantu abakyasinze okubeera lucky mu Uganda. Okumanya ndi lucky. Kumanya, indeed I am lucky. Nabulira e New York. I preached at New York. Nabula. I got lost at New Yeah, York. if it was preached, it would be okay. Nabulira e New York. Nabulira. Ate tonnenya nva Masaka. And don't blame me because I come from Masaka. Omukazi n'annonda. And the lady came and picked me. N'agamba, you look like my son. Ofaanana mutabani wange. In fact, you are my son. Kyokka ddala olina mutabani wange. N'ampa ssente azaalidde awo. And gave me money after adopting me right there. N'asasula taxi. Paid for me a car. Omanyi buno butakisi obubala buli dakiika. Ako tokalinnyanga, abatalinnyanga nnyonyi. Mbalabula. Omukyala n'asasula n'ampita omwana n'anzaala. N'ampa ssente n'addamu omukubira essimu n'agamba byaggwa nakuyamba awo. After calling her again, she told me there was incident. Kale buli muntu ng'okola ebintu naye bifa. From today, let you start to be lucky in Jesus' name. Stand up on your feet. Kansabe essala mwanike emikono ayi Katonda. Lord Jesus, Saba okozese saavisi eno dokita gy'abaddemu may you use this service that we have hosted okujja sitaani mayumba g'abantu. to take the devil out of people's houses. Bajeekwase nti kabiriro yaliyo. May it be an attachment that Natandika okulaba sitaani ng'anviira. I saw the devil starting to leave my house and life. Ani aba May the Lord go before you and clear your way. simanyi ali gwe nsabira but in your finances kati ddamu after me say stand va mu nnyumba yange buli wamugoba agenda ava ogamba stand va mu future yange In my future. weyogera oli wansi wa Katonda you are under his anointing say you Satan leave my body leave my mind leave my finances leave my future leave my house leave my wife leave my children in the name of Jesus. So have you ever seen the Lord change? Have you ever seen the Lord disappointed? Have you ever seen the Lord change? Have you ever seen the Lord? Now, edakika esembayo nnya tugenda kutendereza Katonda akutule buli lujegere siriimu awone kansa awone omufu azukire atalina mukisa gufune ofune omwami in the name of Jesus Christ. Let me have Dr. come here in just a few minutes. The Lord is a miracle worker. God is a miracle worker.
worker, miracle 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 worker. God is a miracle worker. God is a miracle wonder. God is a miracle worker. God is a miracle worker. I say he's a miracle worker. Oh no, he's a miracle worker. He is a miracle worker. Oh no, Lord is a miracle worker. I say Lord is a miracle worker. Kasper Kasule. Oh no, Lord. There's a miracle. Oh God. Yeah, there's a miracle. There is a miracle. There is a miracle. Tabula tugende. Somebody praise the Lord. Wow. Jesus is a chirichim. Yes, Jesus is a chirichim. Yes, Amuloko Zafayo. 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 Fire. Come on, dance a little bit. Yes, Amuloko Zafayo nyo. Sinamosi ya Yesu. Jesus is a chirichiti. Yes, Amuloko Zafayo. Oh God. Fire. Yes, fire. Hey. Take me on the mobile. Baby girl, mobile everywhere. Fire! Yes, sir, fire! Yes, sir! Fire! Yes, sir, 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 fire! I'm your fire! Somebody make some Holy Ghost noise! When Jesus
Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, no demon can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says nobody can Sing, say doctor. Eh? I am us. When Jesus says nobody can say no. When Jesus says yes, Nobody. can say no. Yeah. Say yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. Akisema yes, hamuna sema no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody. When Jesus says yes, Nobody. can say no. 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 When Jesus says yes, no cancer can say no. When Jesus says yes, nobody Doctor. can say no. When Jesus says yes, no cancer can say no. When Jesus says yes, no star can say no. When Jesus says yes, no demon can say no. When Jesus says yes, no demon can say no. When Jesus says yes, no cancer can say no. When Jesus says yes, no cancer can say no. When Jesus says yes, no death can say no. When Jesus says yes, no Ah, yeah. When Jesus says yes, yeah, yeah, say yes. ah, nobody, Can say no, nobody, can say no, no demon, say no, no cancer, say no, nobody, say no, nobody can say no, nobody can say no. wanaza kevivi, wangula no musaiko, sitani ya swaziwa, Musinia Jesus, let's go. wanaza kevivi, wanaza kevivi, wangula no musaiko, sitani ya swaziwa. Hey, wanaza kevi, wanaza, let's go. Wanaza, 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 wanaza. Wanaza, 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 wanaza. Oi, wanaza. Hey, wanaza. Oh, wanaza, 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 How are you feeling, doctor? Ene badde woma butuongereyo. Tuongereyo? Tuongereyo, we are still praising the Lord, right? Tugende maso. Which song is in your heart? Any gospel song? Any. Listen. You guys want to praise the Lord a little more? I'm trying to think of a song. Zambe malam, zambe, zambe malam, zambe, zambe malam. You had gotten another? Or we sing bolingo? Kyosalawo pastor tuyibire mukama si ekyo? Olwo lulwotandikirawo. Ah? Bolingo wazambi boleki bonele wana tinderi biso Yesu mubikisi
olingo wasambe oleki bonene bana tinderi bisa Yesu mubikise salela kamukozi okoyo yabu ida katonyo mpita ne bakwano bange Melody zakatona wewe alidala naye njaga nawo teteya kayimba nawe somo kama soko mutereyo teeka deposit tugende kali wako oyagala tuyimbe nnyo wa worship we buzibu bwe nsinga simanyi bakina abakola bubi okay wansumululanze kulujegere omulabe sitani reyalyansibye mubizibwe bingi nasumulula kubanga nasumulula ni wewe Baba, ni wewe. oh yeah 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 oh ni wewe Baba ni wewe Yesu yeah oh na oh yeah ni wewe Baba ni wewe oh Baba, ni wewe. oh yeah I said ni wewe Baba ni wewe Yesu oh na na oh I said ni wewe oh said ni wewe I said ni wewe I said ni wewe oh ni wewe ni wewe ni wewe hola ni wewe ni wewe I love you Jesus I love you Jesus I love you Jesus ni wewe Jesus ni wewe ni wewe I said ni wewe I said ni wewe oh na na ni wewe ni wewe I love you Jesus I love you Lord Abba nobody can stop Jesus nobody can stop Jesus no nobody can stop Jesus nobody can stop Jesus nobody can stop Jesus cause Jesus is strong nobody can Jesus nobody nobody can stop Jesus nobody can stop Jesus oh nobody can stop Jesus cause Jesus is strong Nobody can stop Jesus. nobody Nobody can stop Jesus. nobody Nobody can stop nobody Jesus. nobody Nobody can I have a dream. yes sir I'm going to call after COVID the world to Nambole Stadium just to praise the Lord. Will you come, Doctor? absolutely Just to praise the Lord. Will you come? absolutely It's my first time to meet you, by the way. Huh? I've seen you a lot of times Really? Sorry, since and that I'm your again. fan Oh. era obuzanga Brian Beats directinga nnyo ennyimba zo nga azimixinga mu studio I'll always be there Amen. yeah There's a song that says, see how you done. Eh? See how I did. And I know it's not that one. The other one goes like, aha, that's better. Simba wa Yuda, ananguruma Simba. oh Simba wa Yuda anaguruma Simba
Simba wa Yuda, Simba, anaguruma Simba, Simba wa Yuda anaguruma, Simba wa Yuda, anaguruma Simba, Simba wa Yuda anaguruma, Simba wa Yuda, anaguruma Simba, Simba, Simba anaguruma, Simba, sikia Simba, Simba anaguruma. Kidogo abantu kulya muyimba nesimanyi tikutegera kyemuyimba kigamba Simba wa Yuda anaguruma kitegeeza mwe empologoma ya Yuda eri mu kutokota. Simba wa Yuda anaguruma, Simba wa Yuda, anaguruma Simba, Simba wa Yuda anaguruma, Simba wa Yuda, anaguruma Simba, Simba wa Yuda anaguruma, Simba wa Yuda, anaguruma Simba, 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 Simba wa Yuda anaguruma, Simba, 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 Simba anaguruma, Simba wa Yuda, anaguruma oya Simba, oya anaguruma, Simba wa Yuda, anaguruma Simba, the Lion of Judah is roaring, you know. Simba wa Yuda, anaguruma Yeah, Simba, the Lion of Judah is roaring. Simba wa Yuda, Yeah. anaguruma Oh Simba, yeah, Simba, Simba anaguruma. Simba wa Yuda, Yeah. anaguruma Simba, Simba, Simba anaguruma. Simba wa Yuda, anaguruma Simba, 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 Simba anaguruma. Simba, 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 anaguruma Simba, 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 Simba anaguruma. Simba, 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 anaguruma Simba, 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 Simba. Oh yeah, Simba, 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 anaguruma Simba. Simba ya Yuda. Oh yeah. Dr. Linda ko tumalire ddala wamu. Let's lift our hands. Mu kusinza n'okutendereza enjegere zikutuka empologoma ewuluguma. Ayi Katonda yajjula ekisa n'okusaasira tusabye nti okutendereza kwaffe okuva gye twatandise obujulizi bwa Dr. ne bano abaana abasituse ne beesimbawo tusabye saavisi eno ezaala ebibala. We bless you, Doctor, Melody, and your team, your managers. Dear Lord, we pray nti buli muntu yenna ng'ekintu kibadde kiganye ng'omukazi oli Dr. gwasomye after 12 years. You did it simply just like that. So may the Lord God take away any mountain just like that. May the Lord God remember you and lift you just like that. The woman who touched the hem of Jesus, she was healed right there. Dear Lord, I pray that you shall heal the sick, lift the humble, and Lord, open doors. Thank you, Lord, for Dr. Chameleon's humility, coming here and sharing with us his story. Lord God, bless him and his family and all those that care about him. Bless Agnes, my sister here, all the people that are standing. Bless them, Father. Mwenna ababadde wano nga mutendereza enjegere zikutuke, saavisi ya Kamiri gy'abadde mutugijjukire tiyazaala obujulizi. Ne mwenna bannamawulire abali wano n'abantu abali mu nsi yonna. Kino Katonda kyakoze olwaleero kibaviiremu obujulizi. Ebyalema abasawo, ebyalema abagezi, Katonda abibakolere. Abantu ne bagamba amiina ssatu. Eyokubiri, Amen. eyokusatu. Amen. Doctor, ku Wednesday tusiiba. Wakoseka ng'agamba ye tamanye Katonda. So ntera okusaba serebu azze olw'okusatu luno. Manager making sure nti musiibako nga mwasi kwegamba nga musaba Katonda. Okusiibuluka kwa ssaawa meka? Eh? Okusiibuluka kwa ssaawa. Otandika
kwegamba bw'omala okulya ekyeggulo kisinzira w'okiridde toddamu paka enkeera ku saa 12 oba 11 because okusiiba kyekyamaanyi ekyo kyokulwanyisa ekisinga amaanyi mu nsi ey'omwoyo. So baserebu bakiyige wano bapasita bagaba amazzi bitambaala biki all that ne bootabitwala noyiga okusiibako. Buli bw'osiibako owangula sitaani kyekwega kyakulwanyisa. So ensi yonna ejja kuba esiibye era nja kukubira manager mbuze Kameri yasiibye. Amina. Onasiiba? Nja kusiiba. Amina. God bless you everybody. We love you. Thank you doctor. God bless you. Katonda abasooka yo mwena abesimbyewo. God bless you all. We love you. Simba wa Yuda. Simba. Hola Simba, Simba, Simba na guruma. Simba. Sema Simba wa Yuda anaguruma. Simba. Oh ya Simba, 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 Simba anaguruma mama. Yeah. Simba. Anaguruma mama. Hizo kama wameweka mkono atavunja Simba. Leo matatizo na nyumbani Simba avunja Simba. Hizo kama umefungwa Simba. Yeah. Thank you so much people. Thank you doctor. See you tomorrow lunch hour on Facebook. Mary, Agnes ono yesimbawo. Nze nali simanya abesimbyewo bayita muki. Naye Agnes ayagala abantu. Abona atambuza ebigere jangu Mary. Kakati bano bwe nalaba ono byayitamu okwesimbawo ono wa ono wenyali ono wa people power. Tuli mu church. Kakati ne ono gwe mbadde singa okuliraana ennyo nga mbuulira byayitamu babonaabona abesimbyewo bannange. Kati ne ŋŋamba ŋŋenda kukozesa olunaku luno nsabire buli eyeesimbyewo mu ddakiika nga 2 mu nsi yonna Katonda akufuggyeko eddusu. Kaakati ne ŋŋamba bano nti mundeetera abeesimbyewo bonna ab'omu kyaki mujje mwenna buli eyeesimbyewo mu worship house mujje wano tugenda kusaba ayitemu agwe. Agwa ng'okomawo mu kyaki nga tulinda olulala. Namwenna abeesimbyewo mu ggwanga lyonna oba oli wa pate ki mwimuke. Nina essaala yonna mayumba gammwe. Kansooka ono Agi weesimbye gwani amannya? Mukama yeebazibwe. Amannya gange nze Kirabo Agnes. Weesimbyewo? Central Region, Buganda Region, ku kifo kya Youth MP okukiikirira abavubuka ba Buganda mu Parliament. Okay. Ate ono? Nze Mary Sache era nga ndi wa NUP. My president is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Weesimbyewa? Neesimbyewo South. Gweyogera gye weesimbye? Neesimbyewo ku kifo eky'omubaka agenda okukiikirira Buyukwe South mu Parliament 2021. Amannya nze Katongole Isakat nga neesimbyewo ku bwa kansala National East 1A NUP People Power awakitidde. Mwagala okuleta gweyogera gye weesimbye? Mukama yeebazibwe. Abalabe baffe mwenna erinnya n'eddoboozi Luyinda Fred omwana wammwe era nga nange neesimbyewo ng'omubaka owa Nansana Municipality MP2P Nansana Municipality olira to campaigningira ku stage yange gweyogera gye weesimbye? Neesimbyewo Nansana. Good. Amanya Matovu Joseph, Ssabawandiisi w'ekibiina kya NUP mu Nansana Municipality, neesimbye kuba meeya
gwa Nansana Division. Amannya nze Abubatuusa Bukedde. Munnamawulire ow'ensonga. Ku kifo kya kansala LCFD Watiso Mumyuka ku kyalo ky'Egganda LC1 mondabiranga ddala NUP. Kyennabuddeko bannange mugume abavubuka bonna muli mu NUP. Tuli ba NRM. Omukyalo ono bwe twali tuzimba kyaki yampe miliyoni 8 ono. Gwani? Erinnya n'eddoboozi nze Sarah Nakazi era nga nesimbyewo okuba woman councillor nga nkiikirira emyuka 3 mulimu Kisozi, Buddo ne Dabingo ku LC5 oba ku district era nga ndi ku Kabyanuku. Banna abavubuka bonna muli eyo. Nakiboneka Maria. District Councillor Nansana Ginebra from South 7 Stroke 8 was sharing the West East. The answer of David is the first to answer. Amen. Ono ng'anyumye alinga president. Erinnya nze Kago Stephen Brown, kansala akiikira omuluka gwa Nansana West ku lukiiko lwa Nansana Division, musumba 109 mulala nzireyo nate ku kifo kyekimu okukiikira Nansana West ku lukiiko lwa Nansana Division. Naawe osabira nze ndi independent, yes. Oli independent? Ndi memba wa Menatwa ku kyaki wano. Nze ndi independent, buli ali wano mwetaaga, buli kala ngyetaaga. Singa mwena mwayogedde mutyo. Kale omwana ono n'ono banninaanye nnyo baana bange ne bano bonna kati naye ndabye ebizibu bye bayiseemu ne ngamba kansabire ku beesimbyewo bannange naye nsaba mu balonde katusabe buli yeesimbyewo wanike emikono mu nnyumba yonna gye muli bwe kiba nga Katonda yateesa oyitemu era kibeere bwe kityo mpozi nga sikuteesa kwe mu linnya lya Yesu Kristo mbasabidde Katonda bafuggyeko eddusu oba oli wa NRM oba oli wa People Power oba oli wa FDC oba oli independent oba oli DP yonna gye weesimbyewo Katonda akulonde akufuggyeko eddusu. Mukama nsabye okulonda kwe tugenda mu gwe abalonda bootayagala babeereyo tebagendayo, booyagala baveeyo tebasigalayo, bootayagala baveeyo basigaleyo, kwegamba gwe abaatulondera. Nsabye bino byonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Kale kati mwenna mbasabidde Katonda abasooke. So agi mumwebaza nnyo ne Mary be nayitiddeko okumanya ebizibu byammwe. Kale basebo ne bannyabo mbadde nsaba tuyimirire ono omusajja